Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwara Museveni atandise okulambula disitulikiti nnya ezikola ebbendobendo lya Mukono, kuli Mukono, Buikwe, Kayunga ne Buvuma. Okulambula kutandikidde mu disitulikiti y'e Buvuma gy'alambulidde abalimi n'abalunzi okuli omu afunye mu nteekateeka ya PDM muweereza wako n'omulala alunda n'okulima ku mutendera omunene kiyite Model Farmer Edward Mubiru. Wako nga mutuuze ku kyalo Buyego mu luka gw'Ettome mu tawuni kanso ya Buvuma abuulidde Pulezidenti engeri yafuna mu nteekateeka ya PDM nga neyafuna akadde k'ensimbi kalamba n'agulamu ente ng'ente eno okuva mu mwaka gwa 2023 emuzaalidde ennyana 2. Kale bwentyo nensasula ente eyo nengireeta mu maka gange nentandika okugirunda. Kale wayitawo bbanga tono nnyo okuvaawo neddamu n'ewaka era muzeeyi ekyana ekiriko kirabye ekikulu. Agamba nti ente enkulu yagigula n'ennyana era ng'ennyana eno yagitunda n'afunamu ensimbi akakadde ziyasasula ku kyuma ekikuba kasooli ne muwogo eky'obukadde 2.5 kati ne kino kyagatta ku nnyingiza ye. Olw'okuba yali ndowooza yange ng'endi mu mutima nga njagala okulunda ate embeeko ne bizinensi eyingiza ku ssente. Agambye nti ali omwavulonkope kati olwa PDM obulamu bwe bwakyuka era nga batandise na kumuyita mugagga ku kyalo. Oweekitiibwa Pulezidenti nkwebaza kubanga nali mwavu nnyo asembayo. Nali mu bunaku nga ne sabbuuni anema okugula n'ekizigo nga kinnema era wentunuulira emabega gye nava mpulira n'okukaaba kuba kati nsenvuddeko yaddeko ne ku kyalo kati batandise okumpita omugagga. Agamba nti ente emu liita 3 ez'amata ng'atundako liita 2 olw'emu esigalawo n'aginywa n'abaana ne mukyala we. Pulezidenti amuwadde ensimbi obukadde 12 okwongera ku ttaka ery'ekitundu kya Yiika bwakolera emirimu gye. Alina ente 3 kati kubanga atandise n'omukyala we n'obwana bwabwe njagala mbongeremu $12,000,000. Abakulembeze okuli omubaka w'e Buvuma Robert Migadde Ndugu, abaminisita okuli Bwino Kyakulaga ne Diana Mutasingu abasinye Pulezidenti Museveni olw'enkola ya PDM gye bagambye teyambye okuggya abantu mu bwavu. Tuwezezza kati abantu 919 abaganyuddwa mu kakadde ako. Okusingira ddala abantu bali mu bulunzi, mbizi, nte na mbuzi awamu n'enkoko. Nti ssente zino ekirungi ekigenda obeerawo nti ssente zino tetugenda zizzaayo zigenda tambulira mu muluko. Pulezidenti oluvannyuma lw'okulambula wako ayogeddeko eri abantu n'ategeeza ng'okulwanyisa obwavu bakutandise kati nga zaateekawo enteekateeka ez'enjawulo wadde nga zino abantu bazze baziremesa okutuuka lwe yaleeta PDM ng'ensimbi zituukira ddala ku muntu wa wansi. Ensonga tubadde tusindika ssente zino zonna ze mubadde muwulira waliwo ezasooka entandikwa twasindikira ssente entandikwa okugombolola abantu bammwe ne bazirya obazaako abantu bammwe bemulonda. Kati netuddawo netusindika NAD eyo negezaako netusindika amagye okuleeta ensigo Operation Wealth Creation yensonga okuleeta eno PDM abantu bonna abakulu mu muluka ab'emyezi 18 n'okudda waggulu abaagadde bayingire mu kibiina ky'okutereka n'okwewola eky'omuluka ogwo. Pulezidenti agambye nti ensimbi ezigenda ku buli muluka zigenda kwongerwako olw'ennamba y'abantu abaganyulwa mu PDM yeyongereko ng'abakulembeze bazze bamusaba. Kati eri gyenvudde bagamba nti bampadde ekisanja bwe bagamba nti tukwongera ekisanja omwaka nolwekyo omukisanja eky'emyaka 5 omuluka gwo gugenda okubeera na banka y'emiliyoni 8.
ono awadde Eric Wamachua nga ssentebe w'ekyalo Buyego ensimbi obukadde 6 gula pikipiki so nga ate abantu 10 abaafuna PDM pulezidenti abawadde bbaasa yakadde kamu buli omu. Kati abantu abo mbampeere miliyoni emu. Ate ndaba banyirira bonna. Kirabika eri miliyoni yasooka yatandika dde okukola omulimu gwayo. Mu ngeri pulezidenti awaddeyo amaboko ga bukadde 5 eri famire ya Christopher Mulota ng'emmotoka yaabwe etomedde ekipande ky'amafuta babadde bagenda okumwaniriza. Bano babadde batambulira mu mmotoka nnamba UBA 420mm ng'eyabisa omupiira n'etomera ekipande e Namayiba. Bo abalumiziddwa President Museveni abawadde akadde kamu buli omu okujjanjabwa. I will give each family bali abaana abafudde miliyoni 5. Thank you, Your Excellency. Then abarwadde bali bameka? Bali 5, Your Excellency, abagenze mu ddwaliro. N'obwabo miliyoni emu. Tweyanzanya, Your Excellency. So 15 plus 5. Henry Nsubuga ne David Msika Lyankolo bakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.